muita mwana naye mugagga. I am what I am today because of this beautiful Bagola. Wewe nyoyo waliyedala mchala kwe kwagala art. So ndi musimu sinza kufukamira abantu bajja kunzija mu obwesi gamba tuli basimu kuba yeye tuli basimu nnyo olw'omutima ogwo. So nsaba amise kujja mumpere mic ayogere ebigambo ensewulire owakaboka ng'oliwono wakwata kwakisuwa bigambo bya sente ni mwavu. Okay, katulega bya sponsor na big sponsor balamusiza basebo ne banyabo mbebaza okuba wano olunaku olwaleero mbebaza emirimu gyammwe gyonna gye mulese ne mujja ne musalawo okuwagira Conrad Peter Yiga. Conrad Peter Yiga atuzanyidde katemba ebbanga. Yes. Mwebale kumuwagira, mwebale kwata sente zammwe wemujja wonna Mukama abaddizeemu abagaziyize ensawo agadye emirimu gyammwe abanguyize buli kimu kye mwandyegombye bulamu. So omwami ono kyemmanyi kyemumukoledde kyekibadde ekirooto kye. Nange kwe kusalawo supporting ekirooto kye ate nkwebaza webale kusiima. Era mwayo akasiimo naye si kanene munnange siri mugagga nga Buganda. Banaye Conrad njagala kuwabula nze siri mugagga. Nabo mugagga wa show. Ndi mukazi mupambanyi. Omukozi. Era siri mugagga. Okay. Kati nkuweeyo nga mmeka. Engalo ez'amaanyi. zonna z'omutuwati Wampa miliyoni nga 2 abaana 5 byanja kusasula mwapi. Kale ngena kuwayo kyensobodde tekijja bakinene ndowooza miliyoni nga 2. katulere kuzitoyereza abuzindano. Bagola Beauty Empire aguze flash eno n'obukadde 2. Thank you so much Bagola. DJ atutere akayimba kebaza Mukama kuba sibangi nti bakituukako kino. Tuwe akatereeza Mukama.